إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يبقي إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أيها أحسن عملا. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم. اللهم ربنا فصل وسلم منا عليه أفضل الصلاة وأكمل فإنا لا نقدر قدره العظيم ولا ندرك ما يليق به من الاحترام والتعظيم. كما أنجي مغني مكرو مكدو في شيخ warusimbi badisi qadhi betuli mkidala kino na bolo walero mukuru wetwale wekitundu kino muganda wange atenga obi wange Sheikh Yusufu bakitaffe betukunganye nabo wano olwaleero abaami n'abakyala bakulu bange ne bato bange abagenyi bamwanye na Zakia atakyayinza kubaaniriza olwaleero munzikirize ku lulwe balamuseeko n'ekiramuso ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mkamange omugenyi omukulu bwembanga yenze matovu nga omugenzi ye Zakia n'amatovu Jamaluddin aludde bulwe kumpa nkoko naye oba oli awo ebbanga lyetumufumbidde tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asasire tusokerwaniza omugenyi omukulu kale inshallah. Mkamange omugenyi omukulu sebo gwegwe tukyalabako ate batusomesa ne batugamba nti albadalu yaqumu maqama almubaddalu minhu. Ewuzu wetali tayammumu yebawuzu tewaba kubuusabuusa. Kakati Mkamange gwaliwo gwegwe tulina era gwegwe tukyatinkisa tusaba Allah agira kutuwangaliza. Bwabanga mwanyinaze Allah subhanahu wa ta'ala gwe yajjurula Mkamange nkwatibwako era mu kidaala kino olwaleero nzikiriza nsomeremu hadithi bbiri ebyange nja kuba mbituukiriza inshallah. Hadithi esooka njagala kugisomera mukoddomi wange saba kirise bokirizo tole salamu nkuwa amawulire amalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Mukoddomi wange ngenda musomera hadithi emu nabbi gye yayogera emukwatako. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam Seka Juma yogedde mu kumusalira ne nange nafuwa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayogera ebigambo ng'alinga atunudde ggwe mu maaso ate nga naye si bibye abijja butereevu ku Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu. Ekiyitibwa hadithu qudsi oba hadithi eyayogerwa Katonda nabbi n'agitutegeeza nga mu Qur'an teyimu na rasulillah alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi assalam. Kama ffe omugenyi omukulu mu kidaala kino olwaleero twakyusiza dda amaaso tugajja kwakumyuka obwedde atudde mu ttebeyo naye nga seba amawulire genkuwa Sheikh Warusimbi akukiikiridde bulungi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kama ffe Sheikh Elias Kigozi era nga yegwe
omunene wa district yaffe Wakiso saba Allah tabarak la akumire ebitiwe kendeeza nga Allahumma amin. wotuukidde sebo nga ntuusa obubaka bwange eri mukoddomi wange Jamaluddin ono olw'omusiiba Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamuleetera. Manyi bulungi mukama wange nga bw'oli mukoddomi wange tinanga ate wano wenfumba kubanga ffe Allah bwe yajjuludde bwe mbanga nze matovu nga namatovu eyabadde wano tusaba Allah tabaraka wa ta'ala amutusaasirire. Mukama wange mbadde nsomera omukulu ono hadithi nga bigambo bya mukama waffe jalla jalaalu sallallahu alaihi wasallam byatutuusaako. Jamaluddin Allah ayogera ebigambo bino n'agamba nti ma li abdil mu'min indi jaza idha qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa aljanna au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mu hadithi eyo nabbi atugamba nti Allah yagamba ma li abdil mu'min indi jaza, omuddu wange omukkiriza talina mpeera wange emugwana idha qabadtu safiyahu min ahli dunya, singa mba mugjeeko mukwano gwe mu bantu bano ab'edduniya. Naga nti thumma ihtasabahu, ye n'abeera mugumiikiriza ku kyo n'ategeera nti nze ngeze bwe ntyo bwe nsazeewo, yagaa nti illa aljanna, okujjako okubanga omuddu oyo nja kumusasula jjana. Ewa bwe tukulaba embeera gy'oli mutukwegomba wakati mu kubanga gw'oli munnaku. Sitegeeza n'abaffe baffe, naye ntegeeza nti empeera Allah gye yakusuubiza tugyegomba. Allah bw'ayogera ebigambo ebyo aba amaze okukakasa nti gwe Jamaalu ky'osigazza kubeera musiimu kusalawo kwa Katonda na kola ky'oteekeddwa kukola eri mukyalawo ekifaanaganako nga kino. Allah munnaffe amuggyeewo kituufu, obujulizi bungi obukakasa nti wamujjana, naye ffe ng'abakkiriza tumanyi nti Allah gwatutte tumwerekereze ki. Era mukama wange amawulire genkuwa abasiraamu bonna okuva ensi gyetandikira mpaka gyekoma teri awakanya nti omufu asabirwa edduwa, wabula twawukanira mu asabirwa atya. Era sebo Jamaalu guma bugumi kino kibeerewo olubeerera. Twawukana mu asabirwa atya? Ba ahli sunnati wal jamaa ne tugamba nti omufu asabirwa mu mbeera zonna, kubanga ekyo nabbi teyakikola ki, teyakikomeka sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bid'i wadh-dhalala, bannaffe bannabida abali ku bubuze bo ne bagamba nti ate mukkirizibwa kukuŋŋaana mu bidaala nga bino kusabira kufudduwa. Nina ensonga lwaki ŋŋambye nti bannabida abamu ne balaba nga kibasanyusizza, kubanga ndowooza mulowooza kikyusizza okukijja nkirese mu butuufu bwakyo. Okusoma edduwa ibaada nabbi gye yatuteekululira ng'ebeeramu emiteeko emeka? Bafuqaha bonna bakimanyi. Teri okuggyako omuntu nga baid ali wala nnyo n'erimu ya fiqhi ayinza okibuusabuusa, naye ibaada emanyikiddwa erimu emiteeko emeka? Emiteeko ebiri. Wajja bayita al ibaada al muqayyadatu al kayfiyya, ibaada ensibe enkomeke oteekeddwa gikola ng'obusiraamu bwe bwalagira. Okufaanaganako esswala, oli tayinza kujja n'agamba nti essaawa eno bannange mugaziweemu nsaale subuhi. Ffenna twewuunya kubanga buno budde si bwaki, si bwa subuhi. Wabula ate wagamba ne tukime esswala ya dhuhuri, ffenna tusaala kubanga bwe budde bwaki. Esswala emanyikiddwa butya bwesaalwa, osaala olina kufaanana otya, otunulawa, oyogera biki, obusiraamu bwagirambika. Oba ntegerekese n'okusiiba Ramadaani bwe gufaanana, ibaada nkomeke n'ebifaanaganako. Omutego gwa ibaada ogwokubiri ye ibaada nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ibaada naye nga mutlaqatul kayfiyya, buli omu agikola okusinziira ku bwangu bw'abeera agisanzeemu. Ng'okusoma Qur'ani bagisoma ddi era bagisomerawa? Bagisoma kyenkana ki? Oba ntegerekese oli bw'ajjanaga nti okkirizibwa kusoma Qur'ani kiro, oyo abeera munnabida kubanga yuqayyid ma lam yuqayyiduhu Allahu wa rasuluhu. Ali mukomeka Allah nombako kye bataakola ki, kye bataakomeka.
Oliwaga tokkiriza osoma Qur'ani ng'otambula munnabida kubanga akomeka Allah kyatakomeka naki n'omubaka we. Oba ntegerekeka. Mu ibada ezitali nkomeke mwe muli ibada ey'okusaba Katonda. Omusaba ki? Osabira wa? Ekyo Busiraamu bwatuta. Oliwa abalowooza nti ayagala kusaba nga ali yekka. Tewali buzibu saba ng'oli ki? Wekka. Naye tokiteeka mu bantu lwampaka nti temukkirizibwa kuŋŋaana kubanga oli mu kukugira Allah kyataakugira n'omubaka we Muhammad. Ate nga kimanyikiddwa buli akomeka omubaka wa Allah kyataakomeka fahuwa min ahli lbidai waddalaala. Abeera munnabida awedde emirimu era abeera mubuze. Buli yenna abagamba nti edduwa zino tezikkirizibwa tobuusabuusa ng'oyo abeera munnabida. Mukama wange njagadde kukubya Jamaalu nkyalimba ahli sunnati wal jamaa era tattanga ebigere asigale ng'atambula bw'ati. Hadithi yange esoose ngimaze. Naako kimpisizaawo kadde kakunyweza mmwe abali mu kidaala okumanya nti mwe muli ku ki? Mwe muli ku kituufu, mwe muli ku sunna, temutwalibwa n'ebigambo by'abo boogera ennyo ku mizindaalo bo bangi naye nga du'aatun ala abwaabi jahannam. Bakowooze abayimiridde ku mulyango gw'omuliro babayita mwenna muve mu bino Allah byayagala babatwale mu nyegenyege n'ebifaanagana kongerayo muwulire ebigambo bwe byogerwa. Obaka bwange obwokubiri mukadde wange omugenyi omukulu bwakusanyukirako mwannyinazi Allah gwe yajjulula. Abenkakeesa bagamba omusajja ayogera biki? Ye musanyufu olw'okuba mwannyinaffe yafa, mwana waffe yafa, kitange sebo nkuwa amawulire amalungi. Ffe ng'abantu tulumwa. Era nabbi yakyogera nga mutabani we Ibrahimu akoze eki? Afudde. Nabbi n'agamba nti bannaaye mazima ddala amaaso la tadima gakola ki? Gavaamu amaaso amaziga ne gakulukuta. Wal qalba la yahzan n'emitima ne gikola ki? Lifiraqika ya Ibrahim olw'okuvaawo okwo gwe Ibrahim tunakuwola okuvaawo kwa Zakiya. Oba ntegeregese. Naye ye mulowooza gyali munakuwavu. Mwe mulowooza gyali munakuwavu. Omusajja omu kwa sahaba kati njagala kujjawo ekyo kya Allahu ya'lam. Allah yamanyi naye naffe yatuwa ne tumanya ku nsonga z'ono. Oba ntegeregese. Jamaaluddin njagalize mukazi wo gyali olwaleera. Nabi sallallahu alayhi wasallam agenda alambula sahaba. Sahaba oyo baamuyitanga Jabir ibn Atik. Bwatuukayo ng'omusajja mulwadde ebyaddala baali balowooza agenda kufa. Riwaya ezimu zigamba yafa, endala ziga nti ate yafa. Yafa mwaka gwa 6 nga ne nabbi yakola ki? Yafa dda. Naye baamutuukako ng'agonza obulwadde bumulumya akomyeyo. Y'omu ku basahaba abaalwana entalo zonna, buli lutalo lwonna asaba Katonda nti Allahumma rzuqni shahada. Allah mpa nfe nga ndi mujulizi. Kitegeeza agenda nga mutalo ng'asuubira tagenda kukola ki? Agenze mu lutalo n'omutima gwe gwonna oba tadda Busiraamu busigale nga butambula. Naye buli yagenda nga mu lutalo Uhud Mungu n'amuzza. Ne Badiri Mungu yali yamuzza. Ng'entalo zonna zaagendamu Katonda amukola ki? Kati alwadde obulwadde obusembayo abaana bagamba nabbi nti ya Rasulallah twayagala nnyo taata waffe era naye yakyagala nnyo abadde akisaba Katonda afe nga shahidi afe nga akoze ki? Afiiridde mu ntalo gy'afiiridde gye bamutidde. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti abajulizi ba umma yange abajulizi we bayita omujulizi ye muntu wa Allah agenda okuyitawo ku red passport mu njogere y'ensi eno nga tuyinza okubitegeera. Bwe muba musimba layini ye nga takola ki? Tasimba, ayitawo buyisi n'atambula. Abewa Allah bagenda kujja bayingire ejjana nga tebayise mu process zonna ze tugenda kuyitamu. Tusaba Allah ffenna tuteeke mu bashuhada. Nabbi agamba nti abajulizi ba umma yange idhan la qalilu yagamba sallallahu alayhi wasallam kigambo wandi yakiranga kiri mu hadithi naye makulu gaakyo nabbi yagamba nti abajulizi ba umma yange batono nnyo abanaafiira mu ntalo ez'ebisoe okuttiŋŋana. Oba ntegeregese. Naye nabbi n'ayogera emiteeko 7 egiraga abantu abalina eddaala lyerimu n'omuntu afiiridde mu ntalo. Oba ntegeregese. Ewa Katonda bazitowa kyekimu n'omuntu afiiridde mu ntalo. Ngaye mulaba olwaleero tutandise obbiraba olwe bagamba nti asinya 6 olwaleero zitowa kyekimu ne kino. Oba ntegeregese. Temubuulire olwaleero ku mawulire bitintise nnyo. Senior 6 eno ezitowa kyekimu noono eyagira bw'ati. Oba ntegereka. Kanjagadde balaga nti waliyo ebyenkanankana.
naye nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam mwabo omusanvu mulimu alghariqu omuntu afiiridde mu mazzi, alhariqu omuntu ayidde omuliro, n'ebirala almat'un omuntu gwe bakufumisa ebiki gwe bafumisa ebiso n'ebirala. naye mwabo omusanvu nabbi yasembe ayaga nti walmar'a mulimu n'omukyala allati yaqtuluha waladuha oyo allati yaqtuluha waladaha oyo omukyala attibwa ng'ali mu mbeera yakuleeta muntu kuki afa ng'ali mu mbeera yakuleeta muntu ku nsi. omukyala afiira mu mbeera eyo nabbi sallallahu alayhi wasallam yakakasa nti abeera mu bajulizi bali abagenda okutuuka ewa Allah nga bayitirawo ku red passport tebagenda kwogera kigambo kyonna. Ffe tunakuwala ng'abantu olw'okuba bakyala baffe Allah baba bajjuludde, bamaama baffe Allah baba bajjuludde, naye ye gyali aba ali mu masanyu ng'alaba Allah amuwadde ekigendererwa kyabadde anoonya afenga mujulizi. Njagala okugumya mukoddomi wange nti mwannyinaze gyali nkakasa ebyo birungi kubanga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tayinza kutulimba. Nabbi atubuulira mazima mazima meereere. Naye mukama wange nga mmaliriza, nsaba nnyo abakyala bali mu kidaala kino olwaleero, njagala mbatunuulire bamaama, mbasabe aya gye nasomye nga nyimiridde wano ntandika nabaga nti Allah yakola kigambo okufa ng'ekigendererwa ekikulu liyabiruwana ayyuna ahsanu amala, kugezesa ffe abasigadde emabega ani anaalongoosa oluvannyuma lw'okuba nti afunye ekyokulabirako ky'okufa. Owantegerekesa temujjanga mu bidaala bino nga muzze jassi ku kinyumo banaadaba batya nga sigenze. Omukkiriza alina omutima omulungi ajja mu kidaala kino nga azze okumanya binaabeera bitya nga nfudde. Bo bali kuŋŋaana ewange, ye singa Allah ntwalira wano nze baze bba wange gwe nnina asobola okunkolera omukolo ogufaanaganako nga guno. Kubanga Ssekashirafu yayogedde ebigambo naga nti abamu abasajja balina abakyala naye basuula ku nkato. Oba ntegereka bamaama ejjanaa yammwe nnyangu nnyo Allah yagiteeka mu bintu bina. Mulimu okusaala eswala 5 nga bwe kyajja mu hadithi. Omukyala bw'asaala eswala 5 n'asiba Ramadhaani n'ajjula bulungi nekitakomooko omukyala n'akuuma ensaaze n'ateejaajamya, ekisembayo nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam wa ataa'at zawjuha, omukyala n'agondera nebba ewaka. Emu ku biraga nti mwannyinaze yali mulungi eri mukoddomi wange kwe kuba nti olwaliro asobola okutuyita nti bannange mujje tusomere mukyala wange tusomere mukyala wange edduwa. Naye mmwe singa Allah abajjulira olwayo kyebuuze siriikirirawo kyogali naye singa Allah nzijulira ddala taata Budala ono asobola okunsomera edduwa. Bw'aba nga tasobola okyayinza okitegeka olwaleero oteekewo embeera taata Budala abe nga asobola okukola ki okusomera edduwa. Bw'aba nga abadde asobola yongera okunyweza enkolegana eyo ebeere yakagenderere lubeerera ne lubeerera asigale nga taata Budala asobola okusomera edduwa. Abakyala awo okotera okunafuira bino ebisigadde bitera okuwanguwa naye tumala okubawasa ne tutuuka ewaka ng'olaba omwenkanonkano ogwetaaga okubeera ewaka ng'olwo ebintu byonoonesa. Mukama wange omugenyi omukulu, ewaffe eyo eriyo omusajja yanyumiza ekigambo kansembyeyo ne kino biitiniro olwakadde nga bwe kafaanana. Nina eddalasa mwe nsomesa baada magharibi ku muzikiti ogumu, naye omusajja omukulu ali mu myaka egyagi kigozi oyo oba egisemberedde, Mungu tusaba agira kuwangaaza agi kigozi. Efumberero yawambye wano naye munnange tunaakola kikale. Omusajja tumala eddalasa munne ajja, omusajja omukulu naye nnyumya naye emboozi. Munne bwajja amukubagiza nti ewayi muzeeyi nga bitalo nawulidde amawulire munnange naye saasobola kuziika. Bamaama emboozi eno saba mugiwulirize mufunemu ekyokuyiga. Omusajja n'alaga nti munakuwavu nnyo naye ono eyamukubagiza bwe yamala omugamba byamugamba n'atambula n'agenda. Omusajja omuzeeyi n'aŋŋamba ebigambo, wallahi darusun la ansaahu abada, gwali musomo gwe sirirabira obulamu bwange bwonna. Ono bw'amala okugenda yali amukubagiza, omusajja omukulu nga Sheikh Mungu yangezesa, omukyala n'akola ki? Omukyala n'afa. Nemugamba nti nga bitalo Allah amusaasire. Naga nti munange ebitalo Allah watu yagera naye Sheikh siina buzibu bwonna, ndi musanyufu olw'okufa kwa mukyala wange. Oba nkaddemu? Ndi musanyufu olw'okufa kwa mukyala wange. Nemugamba muzeeyi kitya? N'aŋŋamba mmaze n'omukyala oyo emyaka 28, 28 years nga mbeera naye tugatta obuliri, naye ebbanga lye mmaze naye lyonna
simufunanga mu mirembe okujjako ennaku 3 ezasooka nga nakamuwasa. Oba ntegereka? Emyaka 27 n'emyezi 11 n'ennaku 27 oba 28 tafunanga mirembe mukyala woyo. Ne mugamba ngera omuwalimu. Ne mugamba nti muzeeyi Allah yatukkiriza. Bwe babiganya okutambula mukole ki? Mwawukane buli omu akwatiririe. Lwaki temwayawukana? Nangamba kati mwana wange oli sheekhe wange naye ngenda kukusomesa ensomesa isajja ekikulu beeko nekyoyiga. Darusu gye sirirabira. Nangamba nti bwe bakuwoowanga n'omukyala ne bagamba nti okkiriza nti nzikiriza. Kulwamahale nti ye kulwamahale n'oyatula. Yangamba nti Allah amaze okulaga nti olwo lwe luki? Lwe lubirizirwa. Luba Allah balukuwadde we lubanga si lulungi luba mu mbeera bbiri gy'oli. Omusajja omukulu angamba ebigambo bino. Nangamba embeera esooka Allah bakulaze nti oyo omukyala ya imma oyina kye wasobya Allah n'asalawo akubonerereze mu mukyala ono. Buli wobeera naye mu mbeera ey'obuvubi oba oli mu kusasula bbanja lya Mungu lye wamusobya nanga bwe libanga lyali bbanja nasobya Allah okumutwala kyandaze nti nakola ki? Nasonyiwe wa Katonda. Era ndi musanyufu olw'okufa kwa mukyala wange kubanga Katonda yandaze nti ndi muki? Ndi mutukuvu gyali. Yembeera esooka. Nangamba embeera ey'okubiri Allah bw'akuwanga omukyala nga si mulungi gy'oli kiyinza okuba kigezo. Nga Katonda akuwadde ekigezo alawo obugumiikiriza bwo n'asobola okugumiikiriza. Bw'ona agumiikiriza akuwejjana. Nagamba natunulamu ng'omukyala embeera gyampisaamu. Seegomba musajja mulala yenna ku nsi kugiyitamu. N'ensalawo nze ngumire ekyo. Nneme kumuta kutomera balala. Ayinza okusisinkana Seeka Juma n'amuyisa mu mbeera gy'abadde ampisaamu. Nagamba either nagumiikiriza neerumye mpite mu mbeera embi nsobole okutaasa mu abasajja abasigadde mu nsi. Muleme kugwa mu mukyala oyo kubanga nammwe mwandiise mu mbeera gye mbadde nkola ki? Bwe kibanga nakyo kyali kigezo nkakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza nakiyise. Obwongo bwange bwaddukira nnyo ku hadithi eri nabbi bwe yagamba nti ma min mra'atin teri mukyala yenna omukyala oyo maatat wa zawjuha radin anha afanga bbaawe musiimu ku ye talina kyalina illa aljanna okujjako kubanga Allah amuwa ki? Allah amuwa ejjana. Ono ne ŋŋamba ono bbaawe nga musanyufu olw'okufa ddala ali mu jjana oba aliiriddawa? Bamaama kibuuzo ddala singa Allah nzijula taata ddala akaaba amaziga nga gamuva ku mutima alumwa oba akaaba mulimu mutima asanyuka? Ko n'amaziga ga mirundi emeka? Waliwo abakaaba nga kituufu ddala akaaba alumwa. Waliyo n'abafuna tears of joy ng'essanyu limususseeko naga nti Allah okoze ebirungi naye tomanyi kyonkoledde okutwala maama abudde. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mukama wange yense Matovu Ashraf bazanya nengo. Saba Allah omulungi na buli mwaka atukuume ffenna nga tuli mu mbeera esinga okwesanyusa. Wadumtum fi amani llahi wa riayatihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.